mukyala we nati lwaki alabye ennyambala ki tayambala mpale nedda nze nyongi tayambala mpale era obwedda waliwo yakwatiddwa ensonyi najja n'akola ki n'akasika baba kakula baba Josted yalyoka n'agoba namudiguli yava mu ndibota mukama yeebale ate ne pastor yeebale kutandika kufuna dookolooko kudda ki eddookoloko lyeritya ejjakirizi okwoya okyali ku Focus TV webalinye okubeera ng'olaba onawe osinzidde okulaba Focus TV ali mu Uganda, East Africa, wamu diaspora awagiddeko John ku Bicycle Kick webalinye okubeera onawe osinzidde okuba ng'okikola ate era tukugamba nti ebintu bino si bijingirire ebintu bya habo eddagala eryaffe erya wano oba ebikoola ffe bye tulinnya bye tusaawa emirundi egisinga omukyayina ye tolaba kye yatukoze agenda kati yazze n'anona nanka emiteteme gy'ebitooke gyonna n'agitwala atwala emiteteme gy'ebitooke bagikolamu ngoye n'obuviiri fe olukitema olw'ekituuka olwo bw'oluggyako lukola enviiri ennungi newuza ennungi so eddagala lya habo era Bicycle Kick ako ojja kajja bagasa nnyo era abantu bangi nnyo kajja kubanga kabayamba namba gye mujja okuba eri 075 2 4 3 2 075 2 4 3 2 Bicycle Kick ojja kuba omufunye njagala omwami buli nga tolina kyewegira ate bakuyita nti wayo simanyi onaakomawo kulangi olw'okuba otya n'otya ndi bize kati onaatuukasanga mmeka nti simanyi naye tuli bize naye tuyinza kumalanga 9 nja kulinda nti anemuweebaka atya obeera omusajja oli gwe basongamu nze kati mpita eyo nga baatandika naye kirungi tebasongamu lwa bubi nali manyi kojja muntu atambula tuva eri era kojja abantu nga yoyo yeye anti abantu wali mu tawuni abasinga obungi abaali mu mbeera eyo bennatwalira ekikulu nti basajja baba baabwe ate munange enamba esinga bakazi abakazi anti bo omusajja bwe yababulyanga ekizibu bababeera bafuna obudde bungi nnyo obulaba ebintu kakati bwe yabiraba nampita mukyalo omu n'amugamba njagala bwekitume nemba nnyonyo njagala Bicycle Kick nemugamba ndi mulina njamukuwa yakola ate nemulagirira n'amutwala nalumu nali mpitawo ng'agira ankoonera ku banne oyo nti yebalo nti tata w'abaana nti nedda nti oyo yeyazzaawo nze nali nkyafuna ku ttooke nali nkyafuna ku nankani ku munyo gw'ensi nga nkunuunako kyali ategeeza okusongamu asongamu era ate nagenda okulaba nga noono naye gwe banyumiriza ampise agambye waaye nkoleranga waliwo mukyala yampaze namba bweno ngikole bwente ngamba nti ati kirina buzibu kyene bw'otambulira gwe tombulira namba ya muntu kubanga ate mu mateeka gange tekikola okuba nti ambuulira ndi gundi yakupadde namba olw'okuba wamukolera bwoti ne bwoti mba sibyagala gweyogera kikuleese akoleko n'ambuulira mugamba nti kale olw'enkya nja kumuyitira wano era bwajja ku makya neŋŋenda ne mbimutwalira koja kati ate akuba bulatti nga museze asula ku limbo wiiki ejo eyewedde tubaddemukko ne Valentine etambudde bulungi akafaananyi kenakuweereza wakalabye omukyalo oyo bamuyita Prima wa Josted yali wa Josted yali mukyala we nati lwaki alabye ennyambala ki tayambala mpale nedda nze nyongi tayambala mpale era obwedda waliwo yakwatiddwa ensonyi najja n'akola ki n'akasika bw'ati tayambala mpale kojja empale zino zaawukanamu ez'abakyala waliwo empale bwe bayita abantu ababadde awo bonna nga tebakimanyi tebasobola kumanya mpale ezaawukana bwe zifaanana waliwo akapale akakati n'akayita bwe kati bw'ontunuulira bw'oti nze tosobola kundaba nsuubira okuba nti ebyo sibimanyi simanyi olowooza nti ebintu ebyo mpale biki ebijja nti tebyaliwo ati nze ndowooza omulembe gwo gw'oliko be bano abakyala bambala zino empale ennene zimazazi union okutegeera kwonna abantu bakulina okwekika ekyo bo balowooza nti kati gw'oyambadde essaati
tewali yali ayambadde ku ssaati abalala bonna babadde tebambala masaati buli kyemulaba kiddabuzi tewali kijja kipya ozigana amasimu Primato yabadde mu mpale kojja singa yabadde agirimu bandibadde tebamuziza abalala bonna bayambadde ng'obugoye obumpi ate bwattu teri kyaswazizza oyo omukazi ye Pulima ekyasinze omuswaza nti ozze ku mukolo gwe yaliba naye ng'ate gwe yaleesenga mukyala we walabye olugoye lwe yabadde ayambadde very decent kakati gwe yabadde ayambadde abantu tebakulaba ng'ekisisiro omanyi ekisisiro waliwo ekisasiro mbyawula nze ndi musajja muganda manyi okasudde nti okwogedde bubi ojja naawe oterezebwa ku myaka gyo naawe oterezebwa mu Luganda koja negwozadde akubira engoma noozi nedda ng'akuba ngoma ki kati mbulire ebika by'engoma n'akuba kikaaki nyinza okuba engalabi gye simanyi anti ngamba nze sizina kubanga nja kukusala ebintu kyogikubye bubi nja kubanga kyakusala kati ekisisiro nkimanyi ate n'ekisasiro nkimanyi nterezaamu awo ekisisiro kyekintu bwe baba basogola omwenge ebyo essubi lye bakamulamu omwenge kyekisisiro kati bwe yabadde afaanana bamaze okukamula omwenge n'okikwata n'okikola ki kati bwe bakisuula ekisisiro ye yazze ng'alowooza nti oli akyanuuna ekyo ate bw'oba ozze omanyi bw'obanga ogenda ew'omuntu eyakukyawako ogenda ng'ate olabika bulungi nnyo okusinga we yakukyayira fubanga nnyo okwekolako okwetereza ogende nga olabika bulungi nnyo okusinga we mwayawukanira naye abaana babaddewo abaana bagundi nze mama wa Josted mumanyi namulabye ne taata we era ne basituka ne bazina we yazze oyo omukazi ne bakutama ate nno omanyi yalowoozezza nti akoze byewuunyisa akoze ebyanaggwano alowooza nti akoze wonders ati ebyanaggwano byamaanyi nti ayambadde ekiteeteeyi kimyufu nga Josted si byaliko yayambadde nangoye teyayambaliddemu saamulabyeko lugoye lumyufu n'omukazi teyayambadde lugoye lumyufu mukyala we Hindu baba kakula baba Josted yalyoka nagoba namudiguli yava mu ndibota n'afuna gundi omanyi batuniyalire omanyi olaba buddole buno bubasaako engoye ye mwana oli nze nabadde ndoza bakatadde obuteesi bwe bambaza engoye bwe buntu bwoba osayizi ezo kayitirivu abadde kayitirivu nnyo maama Josted olina akantu baaba era eryazze likunamira ensi gwe mungi omuzibu obadde omalira wali ekisisiro n'ekisasiro ekisasiro kyekintu oba kipapula oba gasi oba kikoola oba ebyo bisasiro kati kasasiro kati ono Prima ye kisisiro ekintu kye bamaze okugyamu omubisi ne bakisuula era kibaako obubu ebukyettanira kati bubu bwe bwabadde bumwettanira gundi Josted yabadde tayinza mwettanira ekyokubiri gundi yava ku ndibota kati akolagana na gundi alina kaddami ewaka ddami ye yagiteeka bannange omba omanyi gundi we yayimbira Josted talemu okunona ku kabicycle kick akakana ketaaga bicycle kick akakaana ku nkula kyekakula mufuna bicycle kick bajja kukatwala baaba naye wabona namudiguli oyo bye yabadde ayambadde nga ne bakadde bo bali awo oba bonna abantu lwaki tebategeera omanyi bagenda ne bawooza baserebu Mariamu Ndagire si serebu yaggwako Arua yaggwako bwe yazze walabye nga abakyaliko kuliko ayinza bw'amala okuyimba oyinza okugenda ku stage n'oyimba ng'amaze okuyimba Mariamu Ndagire bwe yazze mukyala omumbejja tasobola kujjanga ono omwana kati ali mu mataala gano ag'abavubuka akati kyetwagala kiri mukwano Juliana Kanyomozi wamulabye namulabye yabadde ayambadde ati ekyo ligimu kojja eyo ligimu nkulu n'abawala abato bangi abazze ne bayimba nga bambadde bulungi kati ye bagambe nti oyo Prima muto oyo mwasizaako ejjinja ne livaako n'abogoka nakakantu si muto noba nga wano badde wagundi ne bazzaawo kali
nga wenkana bwotyo amanyo gatambudde bwaba muto anti bagamba nti engabo enziro girabira ku biwundu z'entwale ettalo zalwanye maama bwe yakunanga ate naziragira ddala kyabadde ng'otunula emabega w'ebisambi bwoti n'ogamba nti badda ono yambalidde mu munda gundi legging ya ddiba lya ggoonya ng'olaba bulabi ebiwundu ebyo tebikola okubye nnyo nedda ebyo tebikola bye yakoze nkugamba omukolo ogwo awolaba webagamba nti abantu kati ebyokukunama abantu babikoowa gwe lwaki olowooza nti Mariam Dagire bwe yazzenga okuyimba abantu bakyamusenga n'abato n'abaki ng'ate ayambadde bulungi ngali decent lwaki olowooza gundi bwe yazze ensi yakubye enduulu Juliana Hindu bwe yazze ogenda ku stage n'akwata bba bw'ati nze nentunula ebbali kojja lwaki bino bintu bikolebwa lwaki babikola ndabyeko omukyala bangi abakunamanyiza obutamenya amannya gaabwe naye bangi abayambala ennyambala eyo kale mituufu n'ogamba okutegeera si kwa buli omu bw'oyinza okulowooza nti okutegeera eba loole eyiwaawo ttaka n'oyoolako okutegeera kuva waka owakulira ne society gy'obadde otambuliramu gy'obeeramu tosuubira muntu akulidde ku mizigo kweyisa bulungi ng'oli aba atudde wano ekateni yeyawulawo ono ayambala oli naava kulira ate ono n'asitama wano n'anaaba mu mazzi gano ng'asitamye enkula zeze z'abantu ab'engeri ng'eyo naye era omanyi ku stage okwo olabira nti ono nno gy'ava walungi ono yakuzibwa stage ngibaddeko emyaka kaakati 47 ndi ku stage ngimanyi babanga tuzannya naye watyanga gye bakuwadde kalakita eyaki anti bagikuwa lwakubanga waliwo abasiru abakola ebyo ne bagamba nti zannya olage abasiru abo bye bakola baagala kuddaga nti bw'oyambala oti abantu bakwagala waliwo eyagizannya kuba nantume oyo gundi Justin Nantume ye yazannyanga emessage eyo ayagala okulaga abantu mu luyimba lwe bayita abafumbo enjawulo y'abafumbo era oli yajja ayambadde obwo nga asitamye wakibuga kuba wakibuga wa mukyalo naye ate nga mu kugira ati ayagala agenda mu lusuku mwoba enkunamyo ze atema agatooka aganene talina bw'alisitula wansi nga bw'ayagala odisitula wansi n'ayisa emabega awo kakati ekyo Justin yakiraga ng'alaga nti newankubadde kale oli wa kibuga beera era naawe ogenda mu kibuga wava mu kyalo kati bakadde baffe bano taata w'omwami wuuno gye tuzze nazaala ali wali ne sezaala wo waali lwaki oyambala ebyo kyokubiri tulina okumanya nti gundi alina abaana ba myaka emeka olowooza oyo prima kati omwana we omusuubira ye alyambala lugoye lwenkana engoye talitambulanga nazo nze prima nabadde muwa amagezi era we nagiridde nabadde muwa amagezi aluggyemu atambule nalwo mu ngalo tuyinza tuuka kussa ng'olugoye abula dukwata ebulayo kabanga katono abantu batambule nze kuba waliwo nalaba oshemu waliwo gwe bayita muwala gwe bayita Gloria nga alinga ali obwere obayo oyo nga ye alinga aliki obwereere kati n'ono yazze ono abantu balabye nga ayambadde yabadde tayambadde kubanga mukazi wattu nageza okutuulya Mariamu nga ensonyi zimutta nalabye Zubeda yabadde waawo nga Hajati Namyalo nga bonna bye bakwese tubiraba ebya prima nensaalirirwako bano abayambadde ne babibikka kuba oli ate ye byonna abitadde ku soosi nassaako ne busaviyeti ayagala atwale kati abantu bwe batyo bo abaterowoozaako tubasabire Mukama Katonda abaoteekemu okola ki naye jjukira nnyo nti ne Bayibuli yabyogerako n'ebitabo by'eddiini byonna bibyogerako byonna okukunama nti omuntu yenna eyeesittaza abaana abato alisibwa olubengo lw'ejjinja mu bulago n'asuulibwa mu nnyanja n'aba nti tadda so abakunama ng'omukyalo oyo yakunamye ekirabo kyammwe mukirindirire kojja oluvuvumo lwa mukwano gwo ani simanyi oba waluwuliddeko olwani pasita ujingo oluvuvuma awo mbu
omukyala Teddy ayinza okuba ayagala kwezza muntu we. What's wrong with that? Pastor Bugingo yakusooka mwebaza bwabanga oluvuuvuumo olwo gye luli. Omanyi bagamba nti there is smoke. There must be fire. Nga lwe luyita Mukama yeebale kikola kisajja kikulu. Mukama yeebale ate ne pastor yeebale kutandika kufuna dookolooko kudda ki eddokolooko lyeritya ejjakirizi okwoya manyi njala kugamba kino kojja tebali ayo yakyeyavaamu naawe okujjako ng'oli musiru yalako yakyeyavaamu ejjakirizi lijja ku kantu akapya akantu kole kyenkubuuza omanyi kye bayita obwa pulezidenti obumanyi nga pulezidenti Museveni kati olwokuba entebe agibaddemu takyajagala tagiyoya buli kulonda lwekubaawo tagiyoya ayinza okuba atuuka n'agikuwa naye nga mumupika abamuliraanye mumugamba owaayo eddayo n'ababadde baliraanye pasita babadde bamugamba nti owaayo eddayo eggaali yali gaali nnyo ebya tesiti birala ate kino ndala sebu kati kankubuulire kino olwaleero abanywi oli wa ddiini ki nze ndi mu kristaayo abakristaayo muli banywi ba wayini teriyo ayagala wayini oba wisiki wa myaka 3 oba 4 batandikira mu myaka 10 era bwe ogenda okugula wisiki jako mukaddi w'ennyo gyakoma obuwoomi kakati osobola okugisanga abakazi nga banzaalo 3 oba nosanga aba 3 ate n'ofuna yakazaalo omu n'atazaalangako naye ate ogenda okulabanga oluzaalo olumu batanazaalako ogenda ogeraageranya ng'ate agenze n'obeera n'obwenzaalo 3 gw'osinga kakati gwe sooka ombulire mukyala Teddy nga ye ebintu bye maybe yali alina ebintu bye kye bayita ebikuumuufu era pasita muteekateeka bulungi neebaza nesekwebaza n'enwangozi we zaliwo yafanga nnyo mu kamera alina empisa disciplined omanyi ebyo kwe bapimira bw'oba olina rangozi oba ofunye obuzibu bwonna w'opimira ng'omuntu alina empisa n'atakola ki n'atalina yasirika bwekye ne bamwogera kakati kyekiseera tulabe omukazi gwe bagamba ow'ekikulukuto kyekiseera tulabe embeera eriwo nze n'okugamba bwe nti mukyala wo ng'alina abaana bo bwe bati abaana ng'oyagala obbalaba abaana oyagala bbalaba naye ate omukyala y'abalina engeri yokka gy'oyinza okubalabamu abaana tebasobola kujja gy'oli nga maama waabwe tokyamwagala kubanga omwana ne maama baba na attachment bagiyita bond eba y'amaanyi era bw'oba oyagala abaana abo bakukyawe omwana yenna ng'oyagala kukyawe bonyabonya kyunya vuma lengeza yisa mu maama we amaaso ng'alaba oba akitegeere nti obikola agenda kukyawa kati gundi abadde nga atakyalina simanyi ono gwalina amulinamu abaana tebannazaalayo kakati aba amwagaza kiki ekimukusibako ng'olina mukyala we alina abaana bo abalungi bwe batyo b'oyagala n'okulabako kati munaddangaawo mu mboozi nti naye essaawa yonna nzaala byozikola byonna obikola on what grounds Jesu biri kyaliyo amakula mukazi mukadde nnyo takyasobola si mukadde naye anti waliwo ebbanga lyetubala nti mugole atujuliza ttooyi n'atuyamba ki omuleese omwaka gumu ebiri gwomanyi abantu lwaki bawasa abakazi goloza nibawawasa kubeera kweyagala ng'abaana abalala ani akulimba musumba waali musajja akuze wa myaka emeka nkimanyi musumba tali biro 60 musajja mukulu ne bw'aba nga ali 70 kiki ekimugaana okuba nti ono amufunamu omwana kati kojja labayo nze mukama mugamba singa nfuna abaana bange 4 mukama singa obampa 4 mbanze ebyokuzaala akoze musumba asolokera n'agamba ekibinti ate olowooleza mulala kati lowoozaako bibyo oli tumulowooleza kati nze nange kalikuwa ekyange katonda n'akuwa abaana 4 nze nina bwe nalabako wano abaana ba gundi babatta mu buto Haji Nadduli Haji Nadduli abaana be mu lutalo babatta
Urugwa n'agamba kanzaala abakuki azaliyo abaana nga babiri nafuna mjalo n'amuzaala omwana omu mwana abadde aweza emyaka 38 ne afa Jakana kati weerabawa gwe yeepimira b'ozaala nze nina 17 kujja wa planning ro gwe watala afya wazaala buzazi afya gwe kitawo mu kuba planning kutegekera ki ati osaba n'ogamba mukama abaana waakiri weebati nanti nze nina omusajja abadde asayininga ku ssente z'eggwanga buli kimu akirina bakugamba yaleka abaana bameka wadde n'omu teya planning tyawunze nkozesa obwongo manye nze neewala nnyo okukuntana ne Katonda kubanga bwaŋŋambye oli mukristaayo kozi yabasindika ku nsi muzaale mukole ki twale kati gwosinika ebinnyo bw'atende kojja ennamba gw'ogidetermininga okusinziira ensinga Katonda yagidetermine yes nene Katonda yalisaba Katonda ekyennamba y'abantu abajja ku nsi gwe toyinaamu mukono gwolowooza lwaki tugenda mu family planning n'ogamba family planning Katonda yagiteekawo byakunsi kuno anti era kyova olaba nti obusiru gye bubakomyeko gwolowooza Katonda lwaki yatonda omukazi ng'oluweza emyaka 13 n'atandika okuzza omukono emabega ekigendererwa kiba ki nti otuusa okutondawo omuntu omulala kati ate nga gwozibikira kati kale nga mwe bwe muyingira ennyo mu bintu ebyo amataba bwe ganaatubeereranga mangi nga mugenda musena ku mazzi ga Victoria gye gava nga mugayiwako awalala muyeremu amagezi ebintu bya Katonda tebabuuza lwaki buli gwogamba olina abaana 17 lwaki akola mwaka bakyewuunya baba tebansuubira kuba nabo balowooza nti nandibadde nsinzaawo bagamba nti ku myaka gyonna gyolina kakati nina emyaka emeka kale gwotegeera nnyo 7 singa kale tukitwale nti mu myaka 3 ge nasooka ku nsi singa buli mwaka nazaalamu omwana omu nandibadde n'abaana bameka ana kati osiruwala nina 17 lwosinika amannyo nti nina bangi nze nkubuulireyo Kafeero yafa alina emyaka 36 kojja omuntu ayogera kakatu katini n'omusirisa nze nkusirisa amannyo saagala muntu aleeta busiru mu bintu bya Katonda nze ku bya Katonda siwakanirako kati Kafeero yafa muto nnyo ku nze nga tanaweza namakati ga myaka gyange yalina abaana 3 mu bameka Basudde yalina bameka kojja omuntu ku nsi yali balina abaana bameka nibuba n'ekikumi ofuddeyo enteekateeka gy'obateekerateekera olinako abantu kati mbuulira be mwakaziika ewammwe kuba baabuliddwa ekyokulya gwe mbuulira yaaba mu myaka gy'omaze tibaafa tebafulina kye balya kojja tunaakoma kukulya n'okukola emirimu gyonna kati gwe mbuulira tunaakoma kukulya mbuulirayo famire emu omwana oyo tabeere njala kubuuza kye ffe waffe awaka tuli 47 nyambala bubi ndabika bubi era lwaki mu bukadde 45 lwaki mu bukadde 45 nze gwolondayo yava mu bantu 47 n'otafuna be bazaala babiri bokka nekojja towoneka kati njagala ombuulireyo ne famire emu kojja towoneka famire zonna eziri prominent mu ggwanga wano ze bagamba nti famire ya gundi genda yakawali akagwa baali batono Apolo kagwa baali batono kojja ekyo si kigaanyi ate nga tewaali nga ssente nga ziriwo kati kati njala kubuulirayo na kino famire zonna ez'abantu betumanyi muno mulimu zigibayitira sebetuka mulimu famire ya Kasule bakasule bombi waliwo kasule w'omunde ow'ebwayiise transformer wali ne wabeerawo ne kasule ow'ewandegeya bonna balina abaana bayitirivu nawe bali waliwo famire ya Mpomba gye Mpomba zone alina abaana bayitirivu naye tabeerangako bubi gwe tomanyi famire muno mu Uganda abantu bosanga ku nguudo okwo bava mu famire z'abantu bangi kojja ekyo si kivumiridde basi kigaanyi naye ishu yange bwetu eri nti bano botonze ku nsi bafunye basic anti kyembadde njagala okugamba nti gw'olinako famire gy'omanyi ng'abaana baabazaala bangi nga be bali ku nsi be batangatanga mu kibuga obeera mmwe be bazaala batono mwe muzunga gw'olinayo mbuulirayo
oba tolabanga ku family nga ewammwe mu kyalo wa si wano Kyankwanzi tewaliwo kayumba ke mumanyi ndi bali mwami na mukyala na baana babiri nga baavu abantu be Kyankwanzi bagagga mbulira yabagagga aba nga bava wammwe nga bali mu kayumba kaabwe ka mulyango gumu naye nange bali alina omwana omuba babiri naye nga n'ekyokulya banoonya kinoonya naye ate nga weewuunye nga waliwo ekimotoka ekikima ebisaaniiko mugenderamu n'emmere ne bagisuula nga kibinona mu maka g'abantu abali 35 so bw'obanga olowooza ku bintu ebimu ebyo bitanga Mukama yabiteekerateekera waliwo eggwanga lye bayita Palestine olimanyi ndiwulira wazaalibwa balwana baatandika okulwana mu 1945 47 baba mu ntalo Isirayiri wali owuliddeko abaafudde enjala naye buli lunaku baba balwana ate ne Isirayiri bettako buli lunaku netta 10 netta 7 netta 4 wali owulidde abaggwawo kojja abaleeta family planning basiru bw'oba oyagala ekintu ekyo family planning China yali yakoze ku family planning olina kedwa lyo lyomanyi nga China n'ennamba y'abantu linda terina teriyo kintu ku nsi kireeta maanyi gwomanyi lwaki abantu buli muntu ajja wano awalana muganda kubanga bangi gwelowooza tubeeranga kawunga ki ffe tuli muyinza tucunya abantu tukola ki naye buli ajja ate ffe baba tayagala olwo nabajja ne beesosekamu ne beetula buli ajja ffe baatagala ne bwekuba bwegenderera mu bakwatibwa be bakwata abo obalabe bonna olwokubanga tuli bangi n'amagezi gaba mangi buyindi olwaliwo zemu ku mawanga Pakistani gundi ensi ez'abantu abazaala ennyo zezibeeramu n'abantu ab'amagezi gye bakuma okuba abangi gende Norway erina batono kiki yeekoledde era buli bimu kati abakazi omusajja atuuka mu Norway abakazi ne bajja ne okumugwira ajja kuba wange wamma otwala kaani ne baddamu ebi kojja ompa magezi ki ku kyokuzaala ekyokuzaala bw'otazaale gwe ojja kulibeerawo bangi wano nze nina mukwano gwange yafa dda yali asamba mupiira mu coffee marketing board yafa alina emyaka 26 naye maama we yajaabuza teriyo eyo kawala kagamba nti ali lubuto biki wakiri kale mugeza nti mulimala kunyenyanga vakedo gwe tojja kumulisa nkyanga kitoogo oba kikajja kyoleka ozaale ate ne bwoli batozadde fensi egenda mu maaso oli mu myaka 3 tolina wadde yali akulimbye oli mu binnyo byosinika ate mu bicycle kick ate bwe mugenda ne mulowooza nti olw'okubanga ozadde mbujja kubulwa ssente bwe mbuuliraayo ku basajja b'omanyi abalina ssente bw'osinga ssente waliwo yali asinga Abumayanja ssente ku baana be yali ayina gwe kati mbuulira gwe wooli kwegamba okwekuniza kuno weekuniza ennyero era bw'okuniza ssente zoba okuniza topika eno nena tugivuze naye gye tugijje ewa Pastor Bugingo kikulu nnyo era neebaza ne sekwebaza era oluvuvumo luno kumuyozaayoza oluvuvumo olwo we lunaabanga luki bwe lunagguka nja kuba nkoze bulungi nnyo Pastor Bugingo ojja kuba nkoze bulungi nnyo adde mama w'abaana ate sigamba nti oli amusuule njagala naye abeere naye Mungu ayinza okuggulawo olumu naye natandika okuba tajiri ziringa kutabu mumanyi si musajja wa kusaaga Pastor si musajja wa kusaaga kabaisikola akeetaaga kati ng'okoma weeno Pastor akeetaaga bicycle kick omwetaaga bwakuba weene wa Teddy amugambe nti ndowooza olaba kye nali ngenza okusaka kati nzize what do you say afune ka bicycle kick we oddeyo akwezinzira otaliwo okuba ziruufu agambe nti banaye nali nfiiriddwa
eko jojja kunsta sagala pasita tewetya bw'obodda eri oddawuwo eri demo n'ogera abantu ne bw'ogera ebyenkana wa pasita totya eri oddawuwo oddeyo omulaga ate ne munno gye weesibadde nga mbadde nkumiisinga. You see what you've been missing? Omubuuze nti ompulira oba ondaba akugambe nti nti nkufiiringa pasita tebakubuzaabuza eri oddawuwo waka nze oluvuvumo bwe lubanga lutuufu mpisiza n'emikono mu maaso waka gende waka oli munnaakulindiridde komaweeka waliwo omusumba yakayimba komaweeka munnaakulindiridde otherwise tetuyinza kuba ndowooza kujja nga tusukka wano tuyinza kuba nga tusukka wano bagambe nti mpagira nnyo ebintu ebitaliimu nze pasita muwagira muntu wange bwe luba nga oluvuvuumo luno nga lutuufu lugende mu maaso kale tetuyinza kuba nga tusukka wano mbadde ne kojja kagato ono kojja nabagamba nja muweteranga mu version ez'enjawulo nga bingi bye tutanyaamu ebigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda ye endaba ye ebeera ki gyakuguza oba gyakuwa ye engeri gyakirabamu ekintu ne lwakirowooleza byonna Focus TV tujja kubanga tuwayaamu naye mu biseera ebyenjawulo naye nga tewerabira nti bannaffe aba Focus Event Services ne aba Focus Farms and Chicken Supply bagamba beekwate bakuwe service so nga ate ne baka Bicycle Kick kojja ono kabadde yogerako wali agamba nti lekerawo okufuuka okuyita lugojamye mpale enywera muguwa oludda luno lumpisa bubi bwe seebakira ludda luno ate omanye evvivi lino liriko akabwa gwe muntu kyasamba omupiira ddala nga ddakiika bakuwa ddana mu 5 naye n'otuuka mu 10 n'otandika okuwejjawejja ate nogamba nti omanyi nti oba mandikoze substitute ne bangamba tukuleseemu weyongere ntubadde naye sikyasobola kati nno situka ogukube mu katimba n'ogukuba mu katimba n'ogamba kasi tegutuuse sikukubye eyo nedda ssebo nyini kisaawe akugambye waayi olunaku lulambe ekisaawe kikyo weekiri ekisaawe kino baba bakisaaye bubi n'otandika kuwoza bakisaawa bubi ebyo tebikola ojja kuba ng'ofuna bufunyi Bicycle Kick osobole okweyambayamba 0752 ojja kubanga okimaze. Kale obadde mulabi mulungi okuva eri gye twatandikidde mpaka leero wano linda kojja mu vidiyo ezijja mu maaso ku Focus TV tovaawo. Kusubscribinga ku Focus TV yange bingi